Endobeso. Kugenda mu mukaaga tunzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Omutabbizi wa beat fama ekintu buli ky'omuziki. BFM ekintabuli ky'omuziki akadde kano tuba tumuyingidde omutabbizi bw'atyo mukwano gwange mwebala kubanga muwuliriza nga tugenda kumuyingira njagala okujjukiza baffe abakyogero products abagamba nti munnange ebizigo byokka ebisaanidde okwesiigwa famire yo bye byakyogero products ebikuyamba okuzigula olusulo na mukwano gwange nolabika bulungi biwonya endwadde z'ensusu zonna zonna ez'enjawulo biri mu bika bingi nnyo ebiyitirivu ennyo omuli kyogero habo jelly, kyogero herbal soap, kyogero body lotion, baina ka glycerin, baina kyogero beta glycerin, baina ne kyogero body oil, barafaabo, baina ne kebaita ka kyogero beta natural cream. Ako kubakazi okesiigano bera maidadi sana. Bagamba nti okola n'ebizigo by'enviiri omuli Smile hair shampoo, Smile hair gel ne Smile hair pomade. Bamukola sako ne Smile hair food ne Smile hair relaxer. Barafaana abakyogero babikoleko ddala. Bagamba nti kyogero products mukwano gwange bagamba nti bikola ku bakulu n'abato era bisange mu kikuubo supermarkets zonna n'amaduuka wonna mu ggwanga. Essimu erinnya 392 17 58 72 bano ti 754 55 72 30. Bikolebwa naffe aba alinnyikira Eco Investments Limited abasingani bwe nalukolongo wali eri ku Masaka Road. Kyogero products, clean your skin and open your luck. Omukulu gwe nina ku layini bamuyita Lugoloobi. Wanjisebo nkulamusizza kale sebo Kadima Kabogoza namayanja mutabbizi nga bwe twayogeddemu njagadde ensonga ozinnyonnyola abantu baziwulire. Ensonga ki? Mukama wange Kadima wangi nina akaana kange bakayita Susan kawala ka myaka 17 naye akaana munnange kanjayiseeko akaana tekakyampulira mwana yayayuuka omwana yafuna n'essimu ku myaka emito ennyo ddala. Alina 17 wangi nti alina 17 alina emyaka 17 sebo. Lwaki toyogerako naye gwe ng'omuzadde n'omutuuza kuba omuzadde gwalina osooka otuuza omwana? Nkugambye kino kyenkugamba omwana ntya n'okwogera naye omwana yayayuuka. Wali omutuuzizaako? Kwenjagala mumunkubiririreko. Wali omutuuzizaako nga tunayogera naye ffe? Namutuuzaako ko naye omwana nga tampulira. Nga tawulira? Nga tawulira nga tampuliriza. Ali maama we? Maama we yafa dda. Yafa nga kakyali kaana kato. Oyagala twogereko naye? Mbadde nsaba mwogereko naye. Ayagala abasajja abakulu abenkana nganze kitaawe abansinga n'emyaka. Omwana kwe gamba nze ansobe konze kaŋŋambe kummwe mumuŋŋambireko. Omwana antabukidde nga nze. Gwe akutabukidde? Nze antabukidde. Ogambye ye Susan? Ye Susan sebo. Asoma? Okay, katwogereko naye tulabe. Ogambye ali mu 17 emyaka? Ali myaka 17. Kale tusabire twogere naye tulabe. Oyagala okwogerako naye? Okay. Kale katumukubire tulabe wano. Susan. Jebaleko. Kale nawe jebaleko. Kale obulamu buli butya? Obulamu bulungi mpozzize. Gye tuli kakati Susan? Oliwa? Ndi waka. Oli waka? Kakati mwami Lugoloobi omumanyi? Mumanyi. Omuyita otya? Taata wange. Kakati mwami Lugoloobi atutumye nze bampita Kadima namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM wano. Nga taata watutumye. Taata watunyonyodde n'atunyumiza n'atugamba olina emyaka 17. 17? Naye ekisooka tomuwulira. Oyagala abasajja abakulu. Kwegamba oli mu mbeera etategeereka mu bwongo obwo tosobola nakuteekamu kigambo kigamba nti ne siriimu gy'ali atta abantu. Kati ye yategeera atya nti nina 17? Ate nga yakuzaala. Omuntu akuzaala asobola obutategeera myaka gyo. Osoma? Siya. Nze ndi muntu mukulu. Oli muntu mukulu owaawa?
ntya nze omukazi omukulu. Omukazi omukulu omuntu alina emyaka 17 aba yeetuuse. Aba yeetuuse. Nze ngenda kuweza myaka 18 kubanga n'okusoma tetukyasoma. Temukyasoma kitegeeza genda n'abasajja bakulu kugenda kukuyayuka. Kuyayuka. Kakati kola bwoti. Dadi watugambe mwami Lugoloobi. Emyaka n'agitugamba nga bwe nkunnyonnyodde. Kakati nsaba omusaasiro omuzadde amaziga gaayitamu. Maama wo gyali? Mami yafa dda. Mami yafa. Okay, kakati ekirungi dadi yakuziza. Iye. Kakati dadi wo aba yakuziza njagala omuwemu ku kitiibwa. Kakati omuleke omusajja. Ate yanampasa. Wangi nnyabo? Yanampasa. Yanaakuwasa ogenda kufumbirwa Katonda n'etuuka. Nze nakula dda. Eki? Nakula dda. Nze taata namugamba dda ajja nkebere. Alabe oba sinneetuuka. Taata wo nga gw'ogamba ajja kebera oba tonneetuuka. Taata wo akuzaala. N'omugamba bw'otyo gwe kitaawo osobola okumugamba ekintu bw'ekityo gwe omwana wo bw'akigamba okola oti. N'ate nkola ntya n'ate anti annemesa abasajja bange. Kale n'owulira kanywa imagine. Susan. Wange. Taata wo n'omugamba ajja kebera oba weetuuka. N'ate kyekigaana. Ajja nkebere oba si kyo ndaba naawe nkuwulira oli musajja mukulu ojja nkebere. Nga nze ajja kebera nnyabo. Nga nkebera ki? Oba neetuuka. Kakati Susan. Wange. Kakati dadi njagala okumuddiza amawulire amalungi. Njagala weddeko. Owulidde? Oli kitaawo muzadde wo. Okitegedde? Ensi ejja kulemerera. Nsaba owulirize kyakugamba. Nsaba omanye obulwadde bwa siriimu gye buli. Nsaba okimanyi nti okusoma kujja kuddamu osome ove mu bintu by'okwepankulula n'abasajja abakulu. Kaakati ssebo. Taata muddizeeyo amawulire bwe gati. Nti nze nakula dda. Era we kiba kisoboka. Akuweereza ojjonkebere neesonyiwa naawe nvaako. Wangi nnyabo? Neesonyiwa nveeko. Ngudde kamotoka kali mu kwesukunda simanyi basenga bazo nkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu. Mwe mukola ki mu motoka laba omusajja uli afubutuse gwekomawo. Kati gwe nnyabo engeri okajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono omuvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze wali nga ku geti ewaffe. Kogwe nenzija. Kati bwoze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye tugenda ku kafa kali kyakali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde seebase naye direct. Layira aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa bizanyisa ovudde kaana akato kadengera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawazi njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Oba mugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taata tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.